wewa akyagenda maaso n'okuba nti otumbudde tugamba nti weebale nnyo weebali eddala tuyingidde eddwaniro tusookere ga Bungereza katusooke n'aga Bungereza gaagano katusooke n'aga Bangereza bamangere njagala okutegeeza mukwano gwange bwe naagenda maaso okuba nti otumbudde nti eggwanga lye bayita Ukraine babadde bagenda maaso n'okuba nti balaajana ebyaddala recently katugambe nti ennaku ntono eziise abasajja babadde bongedde okulaajana ab'eggwanga lya Ukraine. Nali wano ne nkugamba nti mu bwengula kibabakola nkoko baana drone omuli zino ze shahedi zimuhajiri enkola y'omu Iran zibadde zibayisa bubi kati mu bbanga babadde baggwawo lwa buwoomi kati bakuba akasimu Pentagon munda mu ggwanga lya America nti abange muyina engeri gye mutusobola mututaasaamu Abamerika muyina engeri gye musobola okuba nti mututaasaamu nga Abamerika balina kusooka kwebuuza Biden wakatenga asooka bagamba mugira mulindako kati eggwanga litatera kwekwatakwata kubayamba baliyita Bungereza kati njagala okutegeeza nti Bungereza wuna alina kyabasukumidde Bungereza okay kakano Bungereza amaze okuba nti asindika the Brimstone 2 Russia rujja kunywa nibo bunaabaddi abavujjirira Ukraine tebanaba kutuula kati drone ezibadde ziyise obubi omusajja omu Ukraine mu bbanga olowooza tebazifunidde eddagala kapanado kaakano kamaze okutuuka kapanado akagenda okuwanula drone zonna Omungereza akawadde Ukraine bakayita Brimstone 2 missile getugenda maaso n'okuba ntufuna tuliza okuva mu nsonda ezeziga ez'olutalo gategeezezza nti Bungereza bamaliriza okutikka n'okutikkula okutikka kitegeeza nti bazitikkidde munda mu ggwanga lya Bungereza ne bazitikkulira mu unspecified location tetundaba kutegeera batikkuliddewo kubanga batya Russia ebyokulwanyisa ebiwerako ebibadde biyingira munda mu ggwanga lya Ukraine ebadde biyita mu kibuga ekirinaanye Poland kibayita Lviv ebisinga abadde abirengera n'abikuba ebyuma by'omu Russia biraba ebisinga abadde nga abirengera n'abikuba kakati tutegedde nti bino babitikkudde Brimstone 2 bamutikkudde mu kifo kye tutannaba kutegeera naye nti bamuleese buli kamu bwe kati eno missile mpya nnyo kati buli kamu bwe kati kagula emitwalo 17 n'ekitundu ensimbi eza $. Missile emu kitegeeza nti kyakulwanyisa kya bbeeyi buli bwogita negenda mu bbanga kwata kali kirooto obale ng'osaaga n'olutalo buli bubata ka missile kano ke bayita Brimstone 2 kubanga balina 1 ne 2 kati basiinise 2 eno erimu advanced okusinga ku eri gye bayita 1 kati Brimstone emu weti eyo missile baba gisindika mu bbanga Abangereza oba omaze okwonoona kibanga bw'okutte ssente emitwalo 17 n'ekitundu eza $. Gwekwata omutwalo gwa $, olabe gulimu ssente mmeka obale emitwalo 17 ssente z'oba oyonoonye bannange ku missile weemu baziwadde Ukraine. Kakati ekibuzo kiri nti ekuba etya Brimstone eno ya bulabe nti ye ekyenjawulo kyerina ewunyiriza kyekigifula okuba ey'obulabe kati bagamba nti drone z'omusajja omwirani zibadde zituzoganya it is over and over kaweddemu eno bwe bagisindika mu bbanga Brimstone tekuba miss nawo nti antiru nga kyebagitumye ekifunye tekomawo bagiyita Brimstone missile nkola ya Bangereza kawonyereza ne kaginoonya paka tekaliko byagamba nti iri eri wali tukube bwana kasita bagisindika mu bbanga tekomawo okujjako nga emaze okusisinkana ennyonyi gye bagisindise baba gigamba nti kakati tulengedde kadroni mu bbanga genda okaleete bwekola ne bwekweka bate kasita bagisindika tedda tokola ki tedda ku nsi okujjako nga emaze okukuba kibagi ne bagisindikira wano e Kampala we tuli
n'ekizuula nti kye bagisinisa okuba kiri Masaka lazima emala genda Masaka. Abangereza baleese tekinologiya atuliriza mu lutalo luno wa kika kya waggulu nnyo kati bagireese omusajja atuliza mu Ukraine agenze maaso n'okuba nti agifuna. Era tutegedde nti kakati ebiseera ebya drone za Iran ezibaddemu bwengula nga ziriyo zikyekola abinza okuba byakazigizigi olw'ensonga nti batuyiyemu ekirala ekyokwansa ekirala ennyo tekinologiya wa kika kya waggulu nnyo bagiyita brimstone missile enkola ey'Omungereza emaze okutuuka mu ddwaniro. Gwanga ku gwanga kano ke kaseerako aka gwanga ku gwanga tukusagulira amawulire agookya era masu okwetoloola ensi yonna okuva e Pyongyang paka e Moscow mu Russia, okuva e Washington DC paka e Beijing mu China, okuva e Tehran paka e Kabul mu Afghanistan. Kati gafune okuva ku ssemazinga ez'enjawulo era tosubwa n'agafa mu nnyaffe Uganda wano mu The Inside Story munda mu bisenge by'amakolero g'entalo. Byonna tuliza wano mu The Inside Story z'omukugulu kungunuhu Apala FM Uganda ku Facebook kwetuli osobola okuba nti otugoberera abatugoberera eri ku www.palfmuganda.com mwebale nnyo mwebali eddala namwe abali ku YouTube Pal FM News YouTube wetuli awo still oba osobola okuba nti otufuna bulungi kakati tukyali mu ddwaniro naye mumanye ekiriyo omanye ekirala ekiri mu ddwaniro kimanyi nti abantu batandise okukwata isi. Njagala okutegeeza getugenda mu maaso n'okuba nti tulengera amalala okuva of course mu ddwaniro. Tetunabagenda mu kibuga Kiev kansooke tulengere gano waliwo abasajja abalala basirikale baggwanga lya Russia babano balina drone endala kati embeera y'obudde atuliriza yatandise okuba nti ekyuka muziro muyitirivu tugenza okumala ku weekend eno nga atandise okuba ekibuga Kiev n'ebitundu by'eggwanga Ukraine ebisinga. Kaseera ka lutalo enkuba etonnya muzira atandise kati waliwo bifaananyi bigeze maaso n'okuba nti bikubiddwa biraze basirikale b'eggwanga lya Russia nga bali saamuhweya mu nsiko nga muzira kyabakola nti budroni butandise obbakasukira naye nga tewali yadde asobola okwanukula ekibinja ekiyitibwa second ekibinja kye kiyitibwa 92 93 mechanized brigade ne first presidential brigade eby'eggwanga lya Ukraine baweereza ebifaananyi bagamba nti basindise zi drone kati zi drone ezo bazisindise mu bbanga ne zibaako ebifaananyi bizigeze maaso n'okuba nti bikubye kati munnange ebifaananyi bageze maaso n'okuba nti bakubye ebifaananyi bageze maaso n'okuba nti bakubye balaza abasirikale b'eggwanga lya Russia nga balina akasiko akamu we beekukumye naye nga muzira kyabakola nga drone zibakasukira bubbomu naye nga tebakyasobola dde okwandukula. Kati weather mbeera ya budde yeetobese wakati mu lutalo tekikosa atuliriza abasajja baggwanga lya Ukraine bokka wabula n'abasajja abarasha. Abasajja abarasha tutegedde nti atuliriza bitabuse. Omukulembeze akulembera eggwanga lino gwe bayita Volodymyr Zelensky eggwanga lya Ukraine ayogeddeko eri eggwanga nateera. Volodymyr Zelensky n'ategeeza bannansi n'abagamba nti nga bulijjo amagye gaffe tugatadde ku bunkenke defense system ez'eggwanga lya Ukraine baziteze mu bbanga. Bannansi babagambye nti mweberere mu wiiki eno nga muzira atandise okuba nti asalako eggwanga lyaffe lyonna. Russia agenda kutukuba nnyo. Mulindirire weekend gye tuvuddemu yadde nga wabadde ebitundu ebyakubiddwa omuli Dnipro n'ebitundu ebirala naye nga ebikompula tebyabadde ebingi nnyo ku mulundi guno nga bwe sabiiti eri ebadde eyise. Kakati Zelensky agambye nti gennyinawo galaga nti bagenda kutuyisa bubi weekend. Defense system zaffe zonna tuzitadde ku bwerinde ziri alert okulaba emizinga gyonna rocket C ne bomu ezigenda okasukibwa abarasha. Bannansi bagambye nti mwetegekere. Kati njagala okutegeeza nti munda mu kibuga Kiev muzira yagudde dda. Obunnyogovu bungi kyokka jjukira nti bannansi tebalina masannyalaze. Ekitongole eky'ebyamasannyalaze munda mu ggwanga lino kibayita Ukrainago atuliza kiri mu kaweefube okulaba nti kikonekitinga abantu ku masannyalaze kyokka kigambye nti tetusobola bonna kubazzaako ssaawa eno beetaaga ebbugumu ate muzira naye atabuse. Kati ebintu bigeze maaso n'okuba nti birina engeri gye bitabuseemu. Muzira atandise okuba ekibuga ekikulu Kiev
in fact n'omukulembeze akulembera eggwanga no gwe bayita Volodymyr Zelensky bw'ati yageze maaso n'okuba nti yavuddeyo n'alaajana n'aga nti bannange ayombyemu ne meeya talaajanye ayombye ne meeya n'amugamba nti sikutegeera meeya Vitali Klitschko bannansi bagenda kufa muzira agenda bamalawo temulina kye mukoze muli awo omanyika n'akasajja kaagala nnyo nak'okunenya banne baako Zelensky ono tatera kusiima oyo meeya gwe mulaba y'omu ku babeereddewo ennyo bannansi Zelensky n'ebyokulwanyisa byageze maaso n'okuba nti afunye mu lutalo lwonna era ogenda okumulya ng'akiika ensingo era Abamerika mmwe mwagala kutulaba nga batumazeewo era biki tubasaba emundu ezikuba ewala mwagaana biki musajja muyombi ate musajja alabika wantondo tatera kusiimasiima kati era ali mu kuyombesa meeya gwe bayita Vitali Klitschko amugee nti sirabagwe mulimu gw'okoze gundi bannansi bagenda kufirizinga muzira akuba ekibuga ekikulu ekiyitibwa Kiev n'ebitundu ebirala masannyalaze tewali amazzi tewali kati bannansi ate pulezidenti abagambye nti eno wiiki mwenyweze nnyo kubanga ebyeddala bagenda kwongera okuba nti babalumba east west abasajja atuliriza abarasha ebintu nga ebigenda mu maaso n'okuba nti bitambula gwanga ku gwanga kano ke kaseerako aka gwanga ku gwanga tukusaggulira amawulire agookya era masu okwetoolola ensi yonna okuva e Pyongyang paka e Moscow mu Russia okuva e Washington DC paka e Beijing mu China okuva e Tehran paka e Kabul mu Afghanistan kati gafune okuva ku ssemazinga ez'enjawulo era tosubwa n'agafa mu nnyaffe Uganda wano mu The Inside Story munda mu bisenge by'amakolero g'entalo omutimbagano nga tugajja ku Twitter, Facebook, TikTok, Instagram n'awalala gano ge gatambula ku mitimbagano awatali kwongeramu wadde okubaako kitukendeezaamu bifaananyi kyoba vidiyo kyezitambula munene ky'abaana gwe batwalaganya byonna wano mu The Inside Story munda mu bisenge by'amakolero g'entalo. byonna wanatuliza munda mu bisenge by'amakolero ag'entalo wena agenda maaso n'okuba nti otuliza biki ebigenda maaso n'okuba nti bitambula ku mitimbagano eyo tulubirabe ate twetegereze wano nawali nga bwe bitambula kakati mbategezezaako nti mu ssaawa ey'okubiri tugendagenda mu nsonga ey'omunda ensonga ey'omunda empalana wakati w'eggwanga Iran n'eggwanga eryo eriyitibwa tuliriza wakati w'eggwanga Iran n'eggwanga eriyitibwa eggwanga eryo atulize liyitibwa America kati munnange Iran evuddeyo n'egamba America bagigobe mu World Cup katuli ku mutimbagano America bagigobe mu World Cup bagenda kusamba lunaku lwankya Iran agamba abo abasajja mubagobe mu World Cup munnange basinzidde ku ki kakati America kye bakoze waliwo bendera ebadde etambuzibwa America ng'agamba eno ye bendera y'eggwanga erya Iran entuufu aba tetubakkiririzaamu ebirala bye bino eno ye bendera y'eggwanga lya Iran entuufu omanyi kye bakoze bafunye bendera y'eggwanga erya Iran ne bagikolamuko ennongoosereza Iran bendera yabo abasajja b'America bagikutte ne bagikolamuko ennongoosereza ne babaako gye bajjeemu kati Iran bagambye nti no ka emblem bakajjemu mu flaga yaabwe kati ne bagipostinga America ku social media era kiruma abete Iran kyokka bagenda kusamba mupiira oguliko okufa n'okuwona olunaku olw'enkya bonna bagwetaaga kati America kye bakoze bendera ya Iran ne bagijjamu ka emblem ako akakiikirira okulembeza obukuntiko munda mu nsi Iran Iran bayomba kabendera akaba America bakatambuza bagamba nti fe ketumanyi naye nti bakikoze ng'akabonera k'okukyokoza oba oli awo n'ogezaako okuyimirira wamu n'abantu abeekalakasa munda mu nsi eyo nga bwe tugenda okwongera obimanya mu ssaawa ey'okubiri kati bendera ya Iran etaliimu ka emblem babadde bagitambuza amawanga atuwuliriza agakkiririza mu America gagambye kyekyo katukozesa eyo etaliimu ka emblem eri erimu ka emblem kati mbagambye nti ekikoleddwa Iran kiringa boonakwata bendera yaffe wano n'ogijjamu akanyonyi eba tekyali bendera America bamubuuza nti bendera y'abasajja ogikwata otya n'ogitwalira abaana b'okunassa ne bagikuulamu ka emblem kaabwe gwe n'ogamba nti yentuufu
kati munnange bendera eyo America ye jatambuza ku mitimbagano bagamba tugenda kusamba eggwanga bweriti bannansi mwetegereze tugenda kusamba eggwanga bweriti era yeno bendera yaabwe kati Iran bakiwakanyiza era basaba America bagigobe mu World Cup olw'ensonga nti babatyobodde kale kabendera ako akeggwanga erya Iran abasajja ba America ke bakozeemu enongosereza nga tebakkiriziddwa kabadde katambuziddwa nnyo wakati ku mutimbagano. Omutimbagano nga tugajja ku Twitter, Facebook, TikTok, Instagram n'awalala gano ge gatambula ku mitimbagano awatali kwongeramu wadde okubaako kitukendeezaamu bifaananyi kyoba vidiyo kyezitambula munene ky'abaana gwe batwalaganya byonna wano mu The Inside Story munda mu bisenge by'amakolero g'entalo. Muzadde munange kati ebyokunoonyeza abaana amasomero twabiwonye okuva lwe twafunye Ikra Nursery and Primary School essomero erijjudde buli kyewandiyagaliza omwana wo anti basomesa amasomo agatambula n'omulembe mu nteekateeka ya dual curriculum balina abasomesa abalungi abatendeke mu kifo ekiyooyoote kigazi obulungi kw'ossa ebyemizannyo ne katemba ate nga bayigiriza abaana emirimu ng'okulima n'okulunda ebisale bisobolwa buli muzadde. Ikra Nursery and Primary School liri ku musingi gwa busiraamu nga lyaniriza abawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abava ebweru era nga lisangibwa Seta Bajjo mu municipali y'e Mukono. Essimu zaabwe noti 772532 oba noti 771532 Ikra Nursery and Primary School leeta omwana wo afune omusingi gw'okusoma oguli ku mutindo gw'ensi yonna. Abantu b'e Kabojja, Kinaawa, Kikajjo, Kasenge, Kyengera n'ebitundu ebiriraanyeewo mufunye essomero erisambisa amagulu abiri. Etihad Islamic Nursery and Primary School essomero eriri ku musingi ogw'obusiraamu nga likwasa abayizi Kurani ey'ekitiibwa ku mwoyo kwennyini. Ku Etihad tulina staff 2 esomesa oluzungu n'eddiini. Essomero lino lya kisulo n'abava ebweru eri abalenzi n'abawala. Ku Etihad tulina standby generator, amazzi, emmere ennungi eri abayizi baffe. Kwogatta DSTV ebyokuzanyisa by'abaana n'emmotoka ezibatambuza.